amawulire agaliwo kakati bassebo ne bannyabo agali ku mimwa gyabo oba oliawo abagamanyi ge ga muwala w'omusumba owa Christian Life Makerere Kavule omusumba Jackson Ssenyonga ne Pastor Eva Ssenyonga bassebo ne bannyabo okubanga bagenze maaso okukola omukolo ogw'okwanjula ogwayugumiza n'ebitooke. Ngamba mwana muwala nga ye Jackie Ssenyonga wakati mu mukolo ogwagenze maaso okulabika nga guyindira wali mu maka g'abakadde be wetwogera ku Lwomukaaga olwayise bassebo ne bannyabo nga tuwunzika omwezi gw'omusanvu. Omusumba Jackson Ssenyonga yagenze maaso okulabika nga oba oliawo avaayo n'ebigambo ebikakali ng'agamba nti omulembe guno gujjudde abavubuka abatawa bakyala be bawasiza kitiibwa, naye ate yagambye omukoddomi nti gwe saagala nkulabe bwe ntyo kubanga muwala wange mukuwadde mulamu n'olwekyo oteekwa mukuuma nga mulamu nga we mukuwadde wakati mu by'omubiri ne mu by'omwoyo okusigala nga oba oliawo taliiko bulemu bwonna. Kaakati mwana muwala ono ngamba Jackie Ssenyonga yagenze mu maaso okulabika ng'oba oliawo ayanjula mwana munne ng'omukulu ono ye Aaron Muyimba. Omukulu Aaron Muyimba yagenze maaso okulabika ng'oba oliawo atuuka wakati mu maka g'omusumba Ssenyonga, njogera ku kyabadde wali Olwomukaaga ku ssaawa 7 ez'amalya g'ebyemisana ng'awerekeddwako abako abakukunavu mu maka g'omukulu ono agasangibwa wali wetwogera mu kitundu oba mu kibuga ku kasozi Naggulu mu kibuga Kampala awali amaka g'omusumba Ssenyonga. Wano babaaniriza wakati mu kitiibwa ekya waggulu bababuzeebuze ebyokulya n'ebyokunywa be babadde baana baliwo, ebintu byonna nga byateereddwamu ensimbi obuwanana n'obuwanana okusobola oba oliawo okuweesa omukolo guno ekitiibwa. Of course okusinziira ku maama w'abaana agamba nti mwami wange nkwebaza nnyo kubanga si kyangu nnyo naddala mulembe guno abasajja okuvaayo ne baweerera abaana baabwe, naye ate wabula gwe ssebo ovuddeyo n'obaweerera wakati nga bonna balina zi bachelors ne masters ku level kwe bali ng'ate bakyali baana bato. Oteekeddwa okukimanya ono omuwala Jackie Ssenyonga alina emyaka 23 wetubala mu kaseera kano wetuyingirira September gwe mwezi ogujja agenda bbanga mukazi wattu aweza emyaka 24 egy'obukulu. Kakati of course twongedde okulabika nga tukitegeerako ono embaga yaabwe bagitaddemu obuwanana n'obuwanana bw'ensimbi wakati ng'egenda kuyinda wetwogera ku lunaku Olwomukaaga luno olujja ng'ennaku z'omwezi 6 njogera ku mwezi ogw'omunaana 2022. Kakati of course kyongedde okulabika nga kitegeerekeka wakati mu kufeffetta kwe teyongedde okukolanga n'ono omulenzi ngamba Aaron musajja naye ewaabwe balina ku nnusu oba oliawo balina ku ttooke, si ye muntu gw'ogenda mu maaso okulabika nga oba oliawo oyisaamu amaaso, oteekeddwa okukimanya nti nabo ewaabwe yakolamu. Kakati ensonga bwezito bwe ziri, of course tugenda kutuusaako ekigenda okulabika nga kiyinda wali ku mbaga eya Jackie ne Aaron. Nkolera ekintu kimu, labika nga osubscribinga, osharinga, okomentinga, tweyongera okukola okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Yenza Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde. Beam Selector.